abantu abakwetoolodde. 1 Corinthians 15:33 egamba nti kampani embi bwe bayekwetoolodde esobola okukorruptinga. I agree. Kati abantu ekyo tebakirowoozezzaako, tebakifudde nako. Kubanga bwe twandibadde mu relationship ey'omukwano twandibadde nti bwe ndipositinga ewuwo naawe odipositingako ewange. Nenzija ne withdrawing nayo no withdrawing. Naye osobola okubeera mu bulamu ng'abantu abakwetoolodde tebakudipositinzeemu magezi, tebakudipositinzeemu ssente, tebakudipositinzeemu kuyambibwa, nga relationship yo na ebadde parasitic. Basically nga gwe basikamu. Kwegamba bw'obeera ATM machine n'ofulumya ssente n'ofulumya ne kali akapapula akalaga rekodi ya ssente kati n'otandika n'obuukamu amapeesa anti ATM baginyiga n'amapeesa ne gatandika